ebyo bwaki va ku kintu komera naye alowooza ekkomera linyiga ekkomera teri kkomera linyiga gwe njagala ombuulire Palaso bamusibira mu Amerika lwaki teyavaayo ng'ayebye bw'ati ekize ekkomera terinyiga bano batemu butemu naawe layiri Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafuli mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi. Jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753665. Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna atwekuumidde ku Lubaluseewa TV. Tukwebaza Mwaka Ensuso gwalumba ku YouTube wali nosobola okuba nga ate okomentinga ne mulayikinga, tusobola okuba nga ate tubiraba era mu video eziba ziddako ebiseera ebisinga tusobola okuba nga tetubaddamu ne tulaba engeri gye tukigattamu bwe kirina okuba nga kitambula. Nze Haji Samuel, programu Nsonga ku Nsonga, buli woona bw'omanyirawo nti tugguse. Ndi ne T-Man, olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo, tusobole okuba ate nga tutambuza ensonga bwe ziri. Nga bwe nagamba nti ennaku tubulayo mbale lwa mukaaga luno tuli wali ku Sunset Gardens, ennaku z'omwezi nga 22, tulina Shiba Kalungi, tulina Kabako, tulina Kibijjigiri saako ne Saxo Frame Band. Bagenda kubeerawo ku mutwalo gumu, emitwalo 3 VIP, ate nga tebe ejja kubeera ya mitwalo 3. Wali ku Sunset Gardens, kifo ky'amaanyi nnyo, kifo kirina space, parking weeri. Mwenna abalina emmotoka mujje tusobole okuba ate nga tudigida bulungi nnyo. Jjukira Sunset bwe beetegese tewali mulala ategeka. Tulina endongo Ssemadongo. Bwatula buli munaaga kyekyo tulina buzinda buvumbeera ja ku Sunset Gardens tusobole okuba nga ekintu kitambuza bulungi nnyo obutagambika. Nga bwe gambye nti tujja kubeera ne ba DJ ab'omulembe, DJ Tony, DJ Wizi, DJ Junior, tulina MC Kafi Pro era mumulabe yo ng'ayitamu ng'agenda kitambuza bulungi nnyo. Tulina ne MC Zenjama the King nabo bajja kubeera wali nga babaweereza mu mpeereza ennungi. Ebyokulya ebyokunywa bijja kubeera jangu olye ku nnyama enjokye ey'embuzi n'ey'enkoko. Enkoko eba nnyama oba mbodooli ayita enkoko ennyama eba ki eba nkoko enkoko kinyonyi kinyonyi twabisomera mu birds. Exactly. Okay, T-Man, buuza kuba tulaba buuza kuba tulaba tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Wasomako obadde omanyi wasomawo ffe twagendanga ku ssomero nga twakulaba ate mwe tuli sayizi yeemu mwe muli badda muyinza okuba muwasomale mutabani wa muzeeyi binneerabira abatulabako ku Lubaluseewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mugamba butya baganda baffe, mwebale twekuumirako. Ekisingira ddala obukulu subscribe, like, share and comment. Kituufu anti nebyo byabayivu. So baganda baffe abafunye obuzibu, Allah ayongere obbagumya. Abalina abalwadde Allah abaseeko omukono ogw'ekisa, nammwe abayise masanyala. Oyitako mu malwaliro n'ogenda n'obaawo ekyowawayo. Tebeetaaga nnyo ebyo bigambo, baagala nnyo ku bintu akatunda ngaako n'omutwalira nga ku kyokulya gye bali emulaga eyo. Entegeerayo bw'eggamba nti baagala byakulya. Obadde be baagala ki? Saalayo olowooza abalwadde tebalina byakulya wakaabo. Obireeta ne babigana n'obbigaana. Wali otwalidde ani? Bangi. T-Man nfuna akaddagala mula ku balwadde. Nnyo. Nze nfuna obudde neŋŋirako n'emulago. Tekisoboka. Maama okoledde. Obudde bwe waligeredde oba okola? Ky'ogamba obudde bw'omala ng'ogenza olambula omulwadde. Bwe budde Katonda bwe yakuteekeramu ofuna ssente ez'okugaggawala. Kituufu. Kati nze omanyi otya nti obasawa zinera nandibadde ku mirimu gyange. Naye amasimu agankubirwa nga toyinza kuba waka. Okuba essimu.
Okay. Tugenda kutandikira ku Uganda under 17. Twakomyawo. Uganda under 17. Ndebazaako baganda bange omanye bira Uganda Cubs, is it Cubs? Simanyi munaye mumanyi eby'omupiira wanga sibimanyi nabyo. Obimanyi? Tulakiwadde obuuzazi. Bw'oba obimanyi eby'emipiira. Alhamdulillah. Baganda baffe, bato baffe, tubayozaayoza. Baganda baffe abali ekkata, mwebale kulaga mukwano gwa ggwanga. Mwebale kuteeka Uganda waggulu na kuwanika flag waggulu ku ntikko. Nti World Cup ono abaddeyo. Tewali nsi yalaze laavu nga Uganda. Kati bagenda tuwayo kasente. Ate banaku ffe tulina obbawa. Bani. Abo ababitegeka. Gwolowooza singa ababitegeka nga bagagga. Singa tubonabonana facilitation oyinza okwesanga y'ensonga emu yatuggyemu. Uganda tetuli bateeketeeke. Naye olaba tusosamba omupiira to that extent. Ogambye tuli bagagga. Ate tuge facilitation eyinza okuba y'ensonga emu yatuggyemu. Njagala owulire kino. Nti ffe abawagizi b'omupiira tuli bagagga kubanga omupiira tugusasula. Wali owuliddeko FUFA, management ya FUFA oba eya FIFA ng'evaayo esasula abawagizi kinoomu. Obadde ogamba abawagizi mwe bagagga. Exactly. Otegeera mangu oluvannyuma okunyonera ebbanga eddene. Naye tewakyakola bijja kugenda. mupiira kigoye olabye ogw'ebbeeyi mu kisaawe. Nga gwa ssente. Nga gwa bbeeyi. Mingi. Nina mukwano gwange bamuyita Saamu yatundanga tiketi za mupiira. Kyogamba wabeerangayo. Eza Bright Star. Wabeerangayo ko Bright Star zalinganga za 13 12. 13 ntono. Mpaayo 3 awo. Sira ki. Ate nazo kalubiriza kati ssente nnyingi. Kiki ekyatuletedde okukubwa akatimu akanafu kano ka Burkina Faso? Burkina eyo giraba. Timu y'amaanyi nnyo. Era awantu awatulemye okukuuma bwe wati. Watuletedde timu y'amaanyi tukuba. Twateebye ggoolo. Kuba Uganda twabadde b'amaanyi nnyo batugatta. Abo abaana beetaaga ekitiibwa eky'amaanyi. Era beetaaga welcome nga bakomawo wano. Gwe mbuulira timu ya Uganda kyeyo omupiira eyali esamye n'etuuka negera ku round of 16 mu World Cup. Twogera ku World Cup omanyi obadde ogayita masaza. Amasaza goyita amateni. Amasaza matini ku World Cup. Okitegedde nti twabadde tuli mu kikopo kya nsi yonna. Era abalenzi baffe they made it. Paka Katonda we yatugamye nti wano bamukoma kasita mweyolesezza talensi muziraze. Naye obuzibu bwe ntidde mu buli obu. Kati abasajja batandise dopulaninga abaana gye balaga. Ono gundi Nkola kagende ku Elmeri. Ono agende ku Taiwan. Ono agende ku Almasi. Anti ye plani yaffe bannayuganda. Kati olowooza abasajja bamagogo batunuulidde ki? Abalaba ki ekyatukubiza balaba. Obadde okimanyi nti Magogo kweyo ttimu yabaddeko n'omwana Shakuru Magogo. Kakati Magogo bo batunula wala ekifaananyi gwe mulaba kya Uganda tusanye omupiira omulungi ne tukoma ku round of 16. Bamagogo bo balaba ssente. Ziriwa. Kirabu zigenda kujazisayininga abaana bato. Yes. Era nabadde njogerako ko ne Captain Bernard Muwanga. N'abeera nga musajja. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera
bategeera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07943939 oba 07726439. The place, a home far away from home. Just signing up abana bato. Yes. Era nabadde njogerako ko ne Captain Bernard Muwanga. Nabeera nga musanyufu nnyo ekyensuso ng'agamba abaana basambye omupiira obulungi. Lwakuba nti mupiira you come either to win, to lose or to make a draw. Kyetwakoze ne batugiramu mu busaale. Matugga United olunaku lugenda kuba lwa 6 egenda kubeezanya ne Kavumba Elite wali erwadda ku kisaawe 2000 okuyingira. Kimanye muwekere ku mipiira gy'ekyalo kyammwe, ttiimu y'ekyalo kyammwe. Matugga United jjukira gye buvuddeko ya kansa abazannyi abawererako ddala era etambuza bulungi ensonga. So 22 bwe tugenda ku Sunset naye tugenda kusooka n'erwadda tusooke tulabe kapiira 2000 zokka okuyingira awo mujje mulabe Matugga United bwekuba Kavumba Elite awo erwadda. Bwe tuva awo tuke tugenda ku Sunset Gardens. Timan bingi bitambudde. Ebimu ku byatambudde ku kyalo Mwererwe kiri eno sayidi z'eno Matugga. Embizi bulijjo z'oyogerako. Okimanyi nti Pastor Ssenyonga alina embizi eziwera 1000. Ssenyonga? Ziri awo ku kyalo Mwererwe. Naye embizi ezafaako embizi 5. Ziwunyiridde ebyalo biringa 6. Embizi nga 10. Embizi nga 10. Omanyi nina bakwano bange abali abroad. Abali embizi. Era bagirya. Abampeereza message nga njogedde ku mbizi. Embizi saagyogerako mu bubi. Nze nagamba ffe tetwagisoma. Bayombedde embizi yaabwe. Waliwo yaŋŋambye. Waliwo mukwano gwange Sancho. Ali Germany eyo. Yaŋŋambye owaaye bw'otuviira kantu ne ŋŋamba ng'eyina amannya mangi. Okimanyi ennyama y'ente bw'esukka ku nnyama y'ente tolina binnya birala byegipaatiikako. Naye no bagiyita bane. Yagambye akantu. Nenseka ne ŋŋamba Mukama bannange. Ne mugamba nedda mukwano nabadde siri kantu. Nabadde nnyonnyola akantu ffe tetwakasoma. Okuddako ewa Pastor Ssenyonga. Embizi ziri mbadde nkyakunyumiza nti ziwunya zituusa okuba nga abaana tebakyasobola kusoma. Bafaaza b'ekigo ky'Emwerere balwadde. Alowooza bakyasobola okusoma wadde ku Bayibuli. Embizi zibali mu nnyindo bateekako masiki ziyita mu matu. Embizi ewunya nno. Kati naye embizi eyo kyesinakutegeera. Bano abantu bano abasawo abakulira ebisolo ng'oga nti ente ndaba baziteekako stamp n'embizi bazisala. Okuzisala? Ng'oga nti embizi eyo si nsale temugikiza. Kuba embizi zino kye nnalabye ekirala. Abantu bayinza okuba balya n'embizi nga zaafa dda oba nga ndwadde. Kati kansoke embuuze. Gwe bw'otunuulira ekifaananyi ky'ekisolo ekyo. By the way ndowooza embizi erinnya lyayo eryali lirina okuba ettuufu yali erina kuba nga eyitibwa kisododo. Nga baga ekisododo ekyo. Nga bagamba ekisododo kiwunya. Embizi bw'oginuulira obulungi nga yadde ennamu gw'olabanga ennamu. Anti era nze mba mmanyi kyafa dda. Embizi efaanana ekintu ekifu. Okimanyiko nti nno eyo embizi bw'eteeka omumwa wansi wano, wansi mu ttaka omwo mubaamu amafooko, ssenyenge, seminti ebyakutukakutuka, amagirizagiza. Embizi bw'eteeka omumwa wansi awo ebyo byonna ebiyitamu. Nga tebigizaze? Ayi. Nze simanyi kintu kye baagiteeka. Naye kati awo ekeza wootendera erinnyo. Ate ddi erinnyo ligiruma n'ekutukakutuka.
nabavaako mbawe ekitiibwa atakibawa yeetaaga kutwala budde akibawe kati Pastor Ssenyonga ono okulunda embizzi gwe olabanga ekibi ekintu ekyo si kibi naye abantu bagamba nti bakoze complaints nyingi nnyo ziri mu bantu ziri mu ziri kumpi ne church n'amakanisa kale ag'enjawulo ziri kumpi n'ekigo ky'Emwererwe ziri kumpi n'amasomero kati bwe ziwunya olaba omuntu aba n'embizzi ze nnyo ewaka naye nga ekifo we ziri wawunya naye balamu embizzi 1,000 gwe nga bw'ozimanyi bwe ziba ziri kati balamu ende zino ezaafudde era mawulire gayise ku Bukedde TV ezimu zaaganya okukola munnaye amasimu gayitingayo temugakola musajja w'amaanyi olaba nalabye Meya Kasirivu ng'agamba kanso etudde ebbanga lyonna nga bawandiikira Pastor Ssenyonga naye tebabadda mulimu agamba hawe musajja muleke kati meeya abaakoze omulimu gwe abaakoze meeya okkuba essimu ate ebintu ne bigaanirawo olwoba okola akola ekyagera alumbi Pastor Ssenyonga obadde ogamba meeyani Kasirivu oyo omusajja saagaana mumwogerako nze oyo omusajja Kasirivu omanyi kye yakola ennaku ezo yajja mu ggeto waliwo abaana abalwana ne bagwa mu butto ku kkubo tebaali mu ggeto baali ku kkubo naye babeera mu ggeto owekitiibwa meeya najja okubalaba omwana oli yajja obulago buno bwonna omutwe gwonna ekifuba kyonna fesi yonna yajja omuliro butto omwana oyo ninga atera omulaba so nayitako zomba atambula ne zomba omwana namuli bamusibye nena abika bamujjanja bamamaluwa namulabyeko nempita zomba nga jakumanya kati sebo abakiise bamwe mwagala osindika mu palamenti bagende babakiikiri meeya wammwe Kasirivu bwe yajja yakwata mu nsawo n'ajjamu ekittavu kya mitwalo emeka nga yamuwa ssente bambi yamuwa emitwalo n'agiyamba obulamu bw'omuntu yali amusudde mu butto lwaki yamuwa yandimulese engeri gy'ataamusula mu butto teyandimuwadde kyogamba egyo emitwalo enaffe bugete tetugiina omuntu okukuwa tima ekitegeeza nti ayina kuwa bulamu bwe bwonna ate bambi yamuwa nnyo kijja ku nze omusajja Kasirivu oyo mubi nnyo omuntu akuwa n'okuwa muganda wange wamuwa mmeka gwe bw'oba omulwadde wamuwa mmeka soka ompulirize bw'obanga oyagala okuyamba tofanga ku kintu kiri awo kungulu fa ku bulamu bwa muntu era bwe bulamu bwe yaliko emitwalo ena gigula obulamu wali agamba mugulire bulamu Kasirivu yali tasobola kukwata mwana oyo n'amutwala mu ddwaliro n'abagamba omwana mu bino ebiseera yeerabisizza nnyo nedda kati kansooke nkubuuze omwana wa Kasirivu bw'alwala omusujja wakanye ensiri emulumi awonera emitwalo ena oyogedde omwana we ate omukulembeze muleke muteekako buli kimu mbu yalina ebbanga kambuuza omwana wa Kasirivu amulonda omwana wa Kasirivu nsoba tannakula kakati bw'aba tannakula ono akulonda akuwa akalulu mulage keya bana abantu mukwate oyo omwana mukwate mutwale mu ddwaliro lwaki omuwa emitwalo ena atadde mu kunywa enjagadde mu kunywa walagi okimanyi nti omwana oyo mu nnaku ezo ng'amaze okujja Kasirivu amuyiseemu n'amuwaamuko ekittavu okimanyi nti omwana oyo walagi gwe yanywa yali agenda nakufa ate ensobe ya Kasirivu ate owagidde ettamiiro ly'omulwadde ate bwakwasera bagegendo tamiiri mukwate mutwale mu ddwaliro ena togimuwa foyo omwana bwe yajja omanyi sente ze twamuwa ze twasondaawo twasona emitwalo 2 mu ddakiika ezitasukka 10 mu ggeto ye kimanyi sente nga zivawo mu ggeto ezo kyogamba omuntu abeera mu ggeto tabaako bantu be kati mbwe egyo emitwalo ena Kasirivu gye yamuwa kyogala ogamba mbwe abantu b'oyo omwana baali tebasobola oba kale mu mbeera mwe yamusanga Kasirivu omunenya kuki kumuwa yena obwo busente naffe mugenda kutujjako okuyamba ate mutuyamba nze tonyamba bw'oba ogenda kumpa mitwalo ena nga nina ekizibu ekitwala obulamu oyagala tukuwa emmeka
ntwala mu ddwaliro ofune obujjanjabi. Mulago taliyo. Kati oyagala okugamba nze ate omulwadde neetwale kati kasiribu akalulu ayagala kaaki kakuyamba bantu kakuba kulembera kutukulembera nga temuli mu bulamu bw'abantu. Gwe bammeeya bayige okugaba si kibi era simunenya lwakuba nti yamuwa, naye kyemunenyaako kasiribu kukwata ssente ezo kuziwa mwana oli ng'omulaba embeera gy'alimu mbi. Gwe manya omwana oyo gwewadde emitwalo 4 omuwaddeko walagi wa mutwalo n'enjaga ya mutwalo. Yabanywa yaki ne bwe toyidde buto tojja mugaana kuginywa lwa nsonga omwana oyo enjaga yegenda omuyamba okubeerawo nga kuba ye yamanya obulamu bwake. enjage eyamba kawungo ine kiwundu. Kyagala okugamba abantu abanywa omwenge bagunywa tebalina kye baagala. Naye Timan wangamba ebintu bino wabivaako. Tosobola kuba ng'obuulirira ku baana ba Gatebe ne babivaako nga gwe wabivaako. Mbuuliridde abaana ate nakati nkyababuulirira. Kati wano wetuzze nti Meya Kasirivu yali ayina okusookera ddala yali ayina okukwata omwana oyo n'amutwala mu ddwaliro omwana afuna treatment emala. Ayinza okuba ye talinaamu ssente musajja wattu naye era ffe yanditugambye baganda bange twekutte tutya tujjanjabe muganda. Naye we baamutadde we watuufu maama lwajja mujjanjaba oyajjanjaba kibayita omuliro nnyo. Naye ate n'ekirala ne bwe yamutwala wennyini waali ne bw'aba olaba omutwala omuntu akujjanjaba omuliro naye ng'okyaguulira mweguli naye ebiri eddagala lyakozesa n'omuliro ogulekerawo oba tokyaguulira nga bwe wali oguulira mu kusooka era ajja kutereeza. Amiina katwongere kusaba kuba twagala nnyo muntu atubaddemu kufa bintu bitategeerekeka. So abakulembeze baffe abeesimbyewo muyige kufa ku bulamu bw'abantu okusinga embuto zaabwe. Akasirivu awo yafaayo nnyo tuba tukyali ku nsonga z'embizzi ziri eri. Ensonga y'embizzi nti abantu bano ekivundu kibatta ekyamazima. Abaana abato ab'amasomero banasobola okuba nga basesema tebakyasobola era ttaamu eno tebagisomera bulungi ate enkuba buli weetonnya. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07 4 3 9 oba 07 2 6 3 The Place, a home far away from home. Ate enkuba buli weetonnya enkuba eyo netonnya mu bintu biri eby'embizzi biki kitabuka. Naye bagambye bafubye nnyo ekyamazima pasita w'amaanyi mu ggwanga lino. Kati kasooka embuuzi yatuuka n'abagano bagamba abataagalawo abali arawundi kuba yali ku eka tugeze nga 3 naye yatuuka n'agamba ekyalo yasobola okugula ekyalo kyonna baveewo abantu. basobola bapasita bafere babbi asobola okujja n'agula ekyalo. Wawunya kyalo naye omuntu wa Katonda lwaki esobola ogikola bw'otyo? aliwo alina omuntu wa Katonda. Abo pasita si bantu ba Katonda. Abo basajja ba Katonda. They are men of God. Yes. Abo siba tume siba baka wabula basajja ba Katonda babbi ba Katonda kuba babbira mu Katonda mu linnya lye. Kakati nne kintu kye neebuuza abantu bano abasesema basiraamu ekivundu kyogamba agamba kyaki agalinaanyeewo tebalya mbizzi ezo anti zino nfu nze mbadde manyi kibaako na buzibu yadde enfu
kubeera kitunulanga ekyafa gwe embizi yali etunuddeko ku ggulu ku byonna ge magezi g'osazeewo bbawa tebalina kyakukola anti balinaana mugagga baveewo kati gwolowooza pasita ate yayinza ovaawo bandi bagato bagenda azirundireko eyo ewalala kyokka mujooga pulojekiti yo oli mwagala gisaanyaawo kati azitwale ava wali amazzi awali ekisenyi azitwale ku mayinja zifiireeyo zonna nekyo ekiziffe tekitta embizi bizinye ebangumu swine fever wazikebedde ggwe olaba embizzi embizzi lwakuba munnange ffe tugyogerako mu kiraba bulala. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to NDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Kuba munnange ffe tugyogerako mu kiraba bulala. Naye nga mu butuufu embizzi tesaana kubanga erinaanye abantu ebyaddala. Waliwo omukwano gwange lumu kyokka nno waliwo n'omuzikiti imagine mbadde ngwerabidde waliwo ne masigidi namba anti tolabwanze obwedde oŋŋamba kyaki kyovudde wankubuuza nti abali awo basiraamu masigidi weeri ne masigidi yalemereddwa baseeka ebirevu byeyo badduse ebiseera bale baleetufa omuzikiti bamuggumuguzi kuba kati ekigendererwa ki tolowooza nti oyo ayinza n'okuba yabagamba muzitte ku mbizi 10 mu tteeko 5 abasajja bwe batyo babala bizinesi zaabwe ng'ayagala baveewo gwe seeka wakava n'okulamaga embizi ewunyanga gwe yagizaako omusango oyinza osigala ng'omusajja ataakuwa ssente olaba ekyalo Mmende kyegisingako abasiraamu mu Uganda kirabika naye kwe kusinga olundu embizi Allahu akbar Mmende sesiriba busawuli Allah sesiriba busawuli nayo kitundu ala gwe tomanyi liri ekkubo ly'abasiraamu Mmende kyalo ky'abasiraamu zemanyiyo nnyo amakanzu walogenzeeko gye basinga otungira amakanzu g'abasiraamu naye kyekyalo ekisingyako embizi nze nakolako mu takisi nakigambako wakolako mu takisi saakigambako nakigamba mukulu obadde osigaza kyama kyo naye nze nkugamba ebigambo byange jukira ensi ebisinga
omulimu gw'omu mutwe ogwo gw'okuumanga nnyo nga abantu batagumanya bayinza okuyingira mu ogwa taxi sigwa mu mutwe naawe wano ovaawo n'ogenda sisobola nze sijja kulimba bino byogamba maama agenda kyokka abasajja bakwata ebitundu ebyo maganjo kakoma biki nate najjukira nani yalinyiddewa anti omuntu ataasoma akwata nnyo abasajja abo balaazi bakondakita mbateeka ekyo kimu nti amanya nti gwatuda olaba bino betukyusakyusa ekifo musomeyo naavuddewo ate wayagadde ddirisa n'ogendawo era bwakutulako bati agagu wavudde ebbombo omuntu ataasoma yakyasinza okukwata mu nsi oba kye bayita cramming muno mu nsi teri omugagga abeerawo nga tamanyi namba za mmotoka ze era mune ate bongabo abatasoma te babamanyi nnyo okubala abamanyi okubala kuveeko musanvu bw'ojjako wano emmotoka agiwulira ddoboozi n'agamba eyo ecu 584 twayina muganda waffe ng'agira n'agamba eyo yingini eyo bagita Mitsubishi ejja naye yalina yadde eggaali yadde wirubaalo kyokka nga ate amanyi ebyemmotoka okufa nina mukwano gwabamuga Saalongo nga bw'oyogedde ku Fuso oli omuvubuka simanyi Fiat eyo Fiat kati ono mu biga bya Fuso ayinamu ebikanga 8 Fuso simanyi Lusonseka eno Fuso simanyi Kabuto eno Fuso Kifuba eno simanyi Fuso Kanta namubuuza ssebo wakolako mu mmoloka nangamba nakulirako namugamba nti okukulira mu tulakita ate kikufuula kumanya Fuso oba Benzi yakulira mu mmotoka ne mugamba ssebo okukulira mu tulakita kubanga abantu bangi nyo bakulidde ku tulakita ezo n'okuziiga ozivuga naye ssebo ng'ate amanyi Benzi naye nga nazirabanga nako nga tulakita atulala ku Massey Ferguson ng'ate akugamba emmotoka y'omujamani n'otya nagamba tata y'omujamani ogiraba simanyi biki gw'omujjukiza uganda nti owai tata y'abayindi naye ng'akugambye tata y'omujamani ogimanyi nga yakoze tata n'ogamba ssebo tata muyindi yagikola kati omuntu ataasoma aba alina obwongo bwa kitalo nnyo era omuntu ataasoma obadde okimanyi nti abagagga abasinga mu nsi yonna si bayivu kisoboka era abo abantu abagenda ku ssomero okusoma ennyo noonyayo omuntu gwe wasoma naye nga yali mugezi nnyo onoonyereze ka ssaawa zino omulimu gwakola oba embeera gy'alimu ngenda tandika okikola ku research gwe kyoba omanyi abagagga abasinga mu nsi yonna babiliyoniyazi abasinga si bayivu kubanga mu mbeera y'okugaggawala mulimu nti omuntu atali muyivu nnyo yayina okugaggawala ono omuyivu oba bano ba middle class era bo batera okubeerawo ba middle men nga bw'onaagamba nti nina kapoloti kange katunda timmani najja n'akayingiramu wakati yakatunda kati ate abayivu ennyo be batuyambako eno mu kubala ebitabo byaffe eno wansi kuba nze sirina budde kati busobola kuddawo okubala ssente zange wabula nja kufunayo ate omuntu omugezi ennyo ali sharp timmani ddamu katono tolina budde bukola butya sirina budde bubala ssente ng'ate waliwo abagezi nze saasoma kati bannange mmwe abayizi mwe mulina okujja ne mutuyambako ku calculating ebyaffe kabibe bya bugagga nze omugagga sirina budde bubala bya bugagga byange era ngenda noonya omuyivu ajje n'ebitabo bye n'empapula ze atandika okubala ebyobugagga byange obadde omanyi nti Bill Gates yasoma nnyo kati Trump ayinza okuba yabuukanga ebibiina nga teyasomanga kuba era omulaba nga omuntu ali staboni omulaba n'omanya noono teyasoma bulungi kituufu okay abatulaba baluseewa tulina ettimmani olunaku olwaleero okuba nga tetuyita mu nsonga ezimu oba endala n'ebitambula mu nsi mu bulamu obwa bulijjo timmani ekigambo obwavu kibi mu nsi oba okubeera omwavu kibi ate omwavu yakyasinza okumanyirwa
n'omanyirwa n'atasaanidde naye simanyi tulina okukola nnyo ng'okyogezaako nnaku waliwo yakumanyidde okkakkanye obwavu kibi beba wampa amasoda kati ssebo ekigambo bwavu bulwadde era bwe bumu ku bulwadde mulimu omuntu nga ye okulwala obwavu alwala siriimu n'obeerawo katini naye kubanga basanze ng'alina siriimu ng'ate yeedigirira yeevuga alya bulungi sente weeziri tonyumya ekyennyanja alya munga kiringa endwadde ezo ezaawukanira endwadde ziringa ez'amaanyi ziri bbiri nga zonna buli lunaku olina omumira amakerenda obulwadde bwa siriimu obulwadde bwa sukaali naye sukaali waabeerera omuzibu nti sukaali taliiko nti omira sukaali n'oba omira buli lunaku omwaka mulamba era tekigaana kukuba ku ttaka naye n'obusiru bwandibadde nga kika kya bulwadde era nga bagamba kati oyo mumulaba yalwala obusiru ndwadde nnyingi naye obusiru n'obwavu nayo byandibadde bigattibwa ku bulwadde kubanga abantu bangi nnyo nga balamu naye ng'ate balwadde nga balwadde ki obwongo omulwadde obwongo ng'omulaba alya yeevuga akola ki naye nga yalwala obwongo nga tategeera kati singa nabo tubasazaga ate teri kibi mu nsi nga kubanga olina amagezi naye ng'oli mwavu kuba oli atera n'okugamba kale ku magezi go g'olina lwaki togakozesa n'ofuna ssente teri kintu kirumanga ekyo byonna biruma n'ate teri kiruma muntu mugezi nga mwavu kituufu nga tabeeramu yadde n'ennusu mutwalo oba yinayeeyo yalala mpa yasooka ndeka ennaku zino abantu batambula n'ebiso ye by the way vidiyo zino zetukola omanyi okubirwa amasimu agamba waayi kano kewakoze bannange wabadde olina gw'oyitamu vidiyo zino baganda bange aje njagala abantu bakimanye wano tetujja kuvuma muntu wabula amazima gavuma kati memo wamusabye soda nga twakatuuka wano soda atuuse sawa 3:30 bwekiri oba okitegeera bw'omugamba nti memo oli silo nnyo mu bintu byo agenda kunyiiga omujerega agamba omusajja ono naye kati nawe ezo vidiyo zokola kati vidiyo zino tuzikola kusomesa aje wali okozako vidiyo ng'olina gw'olumba sikikola nzera bulijjo manyi mukikola baani bajja ku pani mbadde mmanyi nti mmwe ababuuza mmwe muba mwagala okulwana fere tuyina gwate ogenda neweesibako omuntu kuba kati rabayo weesibye ku kintu ky'obusiru n'obwavu ye ensi nsiru era ensi yalwala obusiru ate ajje lwana nnyo obeere mugagga kituufu tolina kumala funa sente za sudiini naye woowuliya nti wano mukama omanyi katonda ono ensobi gye tukola tumuvoola bambi akatini kakuwadde olabirire famire yo ate olaba tekamala oyagala n'ezoli obe nga gwozirina so nga ate kyolina bwe bugagga bwo kati teri mwavu ayogera kintu ky'amagezi kituufu ng'oli mwavu teri muntu mwavu ayimirira mu kiko ewaabwe mu lukiiko n'ateesa oteesa ki ajo kimanyi nti abantu omanyi nti omuntu omwavu aba awunya oyinza olina n'omugagga ng'oli mwavu kati nno omugagga omuntu omwavu akulabirawo nti oyinza okupretendinga to be in a good whatever naye yakulaba n'amanya ono lunkupe omanyi n'obwavu bulimu ebika waliwo omwavu fugge waliwo omwavu lunkupe waliwo omwavu omusiiwuufu bangi so kati bw'oba tolina ssente obwavu bwo bugenda kukufuula mu ssimu obe mugezi wabula
tosobola kugamba muntu kintu ng'alaba kyamagezi alaba nga pulaani yonna gy'oleeta ng'oli mwavu eba ebulamu kyokka ng'ate mu bwavu bw'olimu ate era abagagga bakozesezaawo advantage okweyambisa amagezi g'omwavu. Abagagga bamu bawuliriza. Yes. N'amala nakugjamu kyakuggyemu. Kubanga omwavu yakyasinza okuba ne pulaani ezimba. Kituufu. Obeera wano ng'ogamba abanene nfuna miliyoni zange 2 nyinza okugula wali 5 ku 100 nengulako miliyoni 15 oluzifuna oti obwavu nga bukulondoola sibira mu bbaala ng'otandika yiwe kumanyo kowe ekitegeeza abazifuna ne bagenda ne batera kwogera bwe batyo. Omuntu ng'afunye ssente gw'osanga ng'ayogera Olufalansa ng'ayogera Oluswayiri ng'ayogera ne bw'aba talumanyi alugezaako. Ate bw'aba yabagulira toyinza kugaa nti okubye embu. Gwe ng'ova ku mutto. Omanyi ffe kkoodi yaffe bwe nkusembeza wano nga nkuguliramu tukiyita kutuula ku mutto, oli ku mutto gwange. Naye buli lw'osirwalamu bw'oti nga nkujja ku mutto gwange. Kati omugagga bw'atandika okugugula n'aguteekako mu ttama ne bw'aba teyasoma lujja oluzungu ate ogeza oseke ng'ova ku mutto gw'abasajja oba okyakolako ki? Timan, Dr. Kizza Besigye ne Rutale bawezezza omwaka nga bali mu nkomyo e Luzira. Tebannabasalira bakyali ku alimanda. Omwaka egwaweze ekibiina kya PFF kyavuddeyo nga kikulirwa Erias Lukwago kyasobodde okuba nga kitongoza okumusabira wiiki ennamba. Tusiibe, tusule, tukeere nga tusabira Dr. Kizza Besigye ne Rutale okuba nti basibibwa obwemage bali mu kkomera omwaka guweze, gavumenti tefuddeeyo, kkooti egaanye okuba nga ebawa akakalu ka kkooti. Embeera bw'ebeera bw'eti ku bantu abali mu kkomera ku by'obwobufuzi, lwaki bonna tubasabira lumu kusinga okusabirako abantu ababiri? Dr. Warren Kifeefe Kizza omwaka gukyali mutono. Ekyo nze nakyogererawo nti mpozi paka nga Museveni avudde wano. Kubanga President Museveni oli gwawalagana naye. Oba balina personal issues zaabwe kyetutamanyi. Kubanga waliwo oyo yali personal doctor wa President Museveni. Yes. Tekigaanira bw'obeera ng'oli dokita wange bw'okola ensubira oba olina okubeerayo. Naye abanywanyi baba abanywanyi. Ate ba diplomats balina diplomacy we. Nti they sit down and settle ebizibu ebibabeeramu. Ne bw'eba nga tebisobola setolingibwa wakati wa President Museveni ne Dr. Warren Kifeefe Kizza Besigye. Olabira ddala nga waliwo wrangles ze tutamanyi nga zo ziyinza n'okuba si za byabufuzi. Nga zaabwe za buntu. Kubanga ekikwasa Dr. Kizza Besigye bagamba yali mu lukwe olwali lwagala okwekubana okumamulako gavumenti y'omukulu. Kwe kulya mu nsolo. Yes. Kati awo wensaasirira ate bano abaana bano abali ba underdog. Nti olaba basobola okukwata Dr. Kizza Besigye ne bamuteeka mu kkomera nga n'okusalibwa tasalibwa wabula nga gyali mu mbeera yonna abadde mulwadde ayise mu mbeera enkakali naye omusajja n'akulaga nti akyakwatibwa bw'ati akyakunywezeza. Ng'ovaayo ng'ate oziika ekipande kya Pulezidenti Museveni mu ttaka nga bw'oyimba. Allahu Akbar. Gavumenti nnyingi nnyo. Opposition babakutte babateeka mu. Waliwo
government yemu yakwata opposition leaders bonna mu biseera by'okuwe ne bakuba mu eyo Tanzania teriiwo tetambula okitegedde kati Dr. Kiza Besigye whether ali munda whether ali wabweru ensi egenda sigala etambula ate okumusabira tumusabira sebo okumusabira ffe twasuze tusaba mukama owekitiibwa Lord Mayor ekintu kyaleeta kirungi nnyo naye ffe tuli basajja basiraamu ffe tetubaako na sayidi lwaki tusabira PFF yokka omanye abaana be baakwata abanupu abali mu makomera abavundira eyo tusabire abo bonna. Let us pray for all political prisoners, not Dr. Besigye only. Yes. Omanyi baba abantu bavaliwinga kyabwe. Yeah. Naye once you value your own issues, bana bano basura muguluka. Toyina kyokoze. Tobeera mwoyo wa ggwanga. Hey. Let us pray for all political prisoners. Bona tubasabire kintu. Bona yes. No osobola okusaba. I'm always praying for them. Bosi kati wamwe oba ina kubanga osala. Fe enzikiriza yaffe. Omanyi mu dini ya Kiisiraamu mulimu kino ekibeera. Nti bw'oba tolabiseko mu masigidi yonna nakigamba. Toba musiraamu, bo bagamba toli musiraamu. Nze nange ndo bendali nkimanyi nga omuntu ayina okubanga asala eswala 5. Endowooza ya kigwagwa. Ya kigwagwa nnyo. Kati abaateekawo ezo eswala 5 baali babi. Tebaali babi. Lwaki bazisaawo? Kwali kutendereza Mukama. Sikujajinga alina kutendereza Mukama. Yes. You don't have to judge me. Ekisala etosala. Bantu bangi nnyo tebasaala. Mbuuzizza ggwe. Obadde oyagala kuntwala mu masigidi. Obagala kungulirayo kanzu. Sizirina. Tolina ssente zigula kanzu. Kati ate ombuuza lwaki ombuuza oba nsaala oba sisaala. Kati tombuuza lwaki sisaala oba lwaki nsaala. Nze kyemmanyi Katonda wange musinza. Kansooke nkubuuze. Omanyi abawalimu abaakafaawo. Mu Uganda wano omanyi abawalimu abaakafanga asula ku musaala asiiba ku musaala. Okufa kya buli muntu. Teeka. Naye era Katonda abo abakyamu abalimu nabo era ze mpulungusa azigiramu mu abo abalina okufa. Lwaki nze sinnagenda? Imani Mungu akyayagala okolerere bamugagga. Si bokka. Ate nno kati kagambe kinaaje. Nze sikolerera abaana bange. Nze nkolerera ggwanga. Nze ni national patriot boy. Nze toŋŋamba baana. Kyagala okugamba nze tata wange yandabirira. Yakulabirira okusoma. Okuva ddi. Gwe weesomesa. Okuva ddi. Nze mmanyi gye wakulira. Anti omanyi mwe mwagala nnyo ku breakinga silence. Eno regime nze ye tata wange. Tata ali munnamagye. Kyagala buli afudde ku eno regime abadde munnamagye. Yasindika Wuma yali munnamagye. Waliwo ebintu oluusi bye mbasagala kwogerako wano pano lwa nsonga. Mbabuuzaako bannyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu ebiri. Tulinamu ennyumba ez'1,250,000 ez'ebisatu eziri ku Afuyiika, tulinamu rentals, tulinamu amataka ag'enjawulo. Wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika $5,000,000 okwambuka waggulu. Woba oli eyo wena teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo oba kikyo kyonna byonna tubiyina. Tukira Lujja Properties and Real Estate n'ojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa. Teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director. Tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka, amayumba, kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako Lujja Properties.
waliwo ebintu oluusi bye mbasagala kwogerako wano pano lwa nsonga nti waliwo ebintu ebitulume bizo okuleeta amaziga. nze ndi naguma, nze ndi mwana gwa musota, nze saayonkaje ate weera bati nze nakulanga nnuuna nfuufu. Omwana gw'omusota guyonka, omusota guba n'ebbeere. Gwe musota gwe gwakuzaala? Mpozi mwe muli bwana bwa mbaata. Embaata eba n'omukisa ogunywa ku mazzi, omusota tegunywa mazzi. Kati nze ndi mwana gwa musota. Timan, twabadde ne awards, baziyita batya eza awards? Baziyita batya eza abaddewo? High people awards. Nazirabye zatiise wali ku Serena, nalabye Ava Peace bamuwadde breakthrough artist of the year. Yawaguza. Ndaba nga bagamba mama emyaka giringa 3, nabye waliwo TikTok yagenda emyaka giringa 3 omukulu nga awaguza. Kale bano bamurecognize kaddaga bali bamuteeka ati mu kifo kirala. High people ani ateekeza award? Basi bagenderera abazi bitu kati kagambe kino. Ebintu ebitalinanga makulu ebiseera ebisinga tobiwanga budde. Ezo award ez'omu kisingi nekira abayimbi engeri gye bajjamu babanga abakimanyi nti bagenda ziwangula. Tokimanyi kuba nze nabo baba bagenda okulangirira ngero olaba ng'oli agira bw'ati nga yeetegeka bagenda okwogera ng'asanyukirako. babaweereza mu message. Beweereza mu message. Leero jangu. Kati oyo Kasasiro nze nnyinza omutuulako ne mulaba. Ezo award buli gwe bawa award. Mbu yabawangudde. Yabagiwangudde mu eyo category. Nalabye ne Nandolaavu bamuwadde. Kye nsobola okuyozaayoza, njozaayoza abaana aba Peace, ba Nandolaavu, okujja okukimakinga mu music industry ya Uganda. So small awards. It's not very easy. Ezo award. Eyo award ebeerako ssente mmeka? Be bagaba nno bagaba zaabwe zibeera mu bubaawo. Oyo Kasasiro naawe toŋŋambanga. Awards ze BET Awards. Era njozaayoza muganda wange Eddie Kenzo. Omanyi abantu batuula ku video zaffe ne baziraba. Oli nagamba ovuma Eddie Kenzo. Abantu oba basiru. Kati nze nnyinza ovuma musuuza. Eddie Kenzo sisobola. Nedda okwogera kyabaakoze nenkyogererako mu post. Kati Eddie Musuuza award eyo gye yalya mu BET yali amazina. Mwalimu amazina ge gaali gasingamu. Mbuuza lwaki. Leka nzine neziramu maama. Si lweno oluyimba lwagwe. Omanyi amazina agali mu olwo oluyimba. Kituufu. Kakati ekintu ekirala Eddie Kenzo kye yasinga abayimbi b'e Uganda. Kati kagambe kino. Eddie Kenzo music we entunda gy'atundamu tamanyi wa kamiliyoni. Eddie Kenzo enkola gy'akozeemu music we ennyimba gy'ayimbyemu music asinga kamiliyoni. Eddie Kenzo yasooka n'ategeera nti nze wano mu Uganda sirinaawo kigenda kunnyamba. N'agamba talantuke oba ngende mu gganagana eyo oba awantu wonna we yayita. N'agamba producer njagala onkolere music ng'alimu ebigoma bwe biti. Ng'alimu ebigoma ebitabule ebya West African, otekemu East African beats, otekemu byamufuula omusajja ow'amaanyi. Kubanga Eddie Kenzo gwe ngamba otya nti abayimbi bayimba wano abeeyita abayimbi abalungi mbu bayimba bulungi nnyo n'okusinga Kenzo. Naye muganda wange omuvubuka yayimbye oluyimba n'alutadde lugenderawo BET Award. Ndi birala oba ndi birala I think. Alina oluyimba era bamunominatinga BET Awards. Kakati nze ng'oŋŋamba people
Hi people. What does it mean? I mean, hi people. Be abantu abasukulumyeko. Abasukulu. Hey, zezo. Kigambo bwe kitegeeza nze nga saalunzi. Tewabironda. Temubeerako. Oli andi bya online oyinza okuba nga tobimanyi. Sibaako data. Data oba naye nga tobimanyi. Tomanyi bagenda kulonda kalulu. Okay. Esimu mumanyiko babitwigi na pono. Esimu tumanyiko ki? Mumanyiko beti power na pono. Kati nyinyi babuze beti power erenji kuba milioni nga lukage ezo zinsasula kuba teri muno. Owaaye abasajja abo balaba. Kansoke mbuze beti slip yabwe ebeeyi ekoma ku sente mmeka. Yabe ekoma nalabako milioni 15. 15. Yabo bakoma ku 15. Kati obadde obuuza sente mmeka z'oba ku lukaaga. Amagezi g'obusimu. Yaka mbadde ndi ku sipote. Obadde ku sipote. Ogenda ozijjayo mpolampola. Kati waddamu twagigoba mu Uganda. Kati waddamu gundi mwokola. Mwenkola. Zayo lyamu. Ninga bali lyamu akatono. Pasiko tomuzanya. Nze aje. Ebintu ebi wasting a cent like nothing. I don't argue with them. Okay, Tanzania, tugenze ke Tanzania. President Samia Suluhu Hassan Suluhu yasobodde okubanga abantu bagwa mbintu yasobodde okubanga muwala we amuobwa minister mu gavumenti y'empya. Mpulira by'oŋŋamba. Bwe yamwadde obwa minister teyakomye okwo ate ne bbawa muwala we mukoddomi we naye n'amuwa akolera ddala ku by'obulamu mu ggwanga lyattu Tanzania. Olaba abaana bwe bagwa mu bintu nga yabasedde. Pulezidenti w'ensi emu mutabani we CDF. Kati minisita ne CDF ani w'amaanyi. Minisita w'amaanyi. Minisita ku CDF. Minisita alina kigambo ky'asobola okwogera ku poliisi n'eno na CDF. Agikola. Bamukimye dda mu nsi mu Africa. Kati pulezidenti wa Angola waliwo pulezidenti yali wa Angola yaliwako naye lwakuba naye byamufundikirira bulala. Omwana we ye yakwata contract y'amafuta gonna agali gasima mu Angola. Nenyinza okweyagala bannange. Kati obwa minisita bakuwadde ki? Kubanga obwa minisita nyinza okweyagala nyinza olinnya amanyonyi ago okweyaga buli wamu nsiba muzi wooteri oyagala binyonyi. Ndowooza negere Dubai olwogala amazzi ago agayimba. Kati ndowooza gwe n'obeera mwana wa pulezidenti endowooza yo nga bwe ngiwulidde. Oyinza n'okugamba bodegali olwaga kati nyendera ku kinyonyi oba ku kalooli oba ku sekanolya yeyina okuntwala. Kuba oyagala okola ebitakoleka bitasoboka. Bwe kiri kuba bijja wansi. Kati kagambe kino Suluhu ne bw'anaakwata bbaawe yennyini amuwa vice president tekigenda longoosa bukulembeze bwe. Yamala ogwekuba munda. Muno mu bulamu bw'ensi omuntu omuyivu nagamba kasita okunama. Ffe mu Buganda tulina olugero olugamba nti ow'ebbango bw'otamuwemukira asula teyeebisse. Anti bw'agira bwana erikukunala ekikunta nga kigweri asula empewo emufuuwa kufa. Era gy'ogendereza abantu b'ebbanga abasinga baba bakovu. Lwaki empewo ebafuuwa nnyo. Kati olina omuwemukira ekiro n'omugamba wayi weerikke. Kati Suluhu kye yakoze kitono. Omwana yabadde alina muteeka wano abeera vice. N'awemuka lumu kuba yawemuka. Nkugambye omusajja wa Angola bali bamuyita I think oba Da Costa Oliveira oba muwala we ndowooza yali Oliveira nga mutabani we
alina emmotoka ez'ebbeeyi ezisinga okuba ez'ebbeeyi nga yagule nga buli mwaka ebbeeyi agiyina naye we baatuuka okuva mu bukulembeze muganda wange abazungu I think ndowooza ali Switzerland eyo baagira bugizi bati ne babuutikirawo kaga mubbi ensi mukimazeewo nekye sitegeera bulungi abazungu bano bwe bakwata ebintu byaffe kubanga nze we bakwata ebintu nga kangeze ebya Jeno Samuel obadde oli Amerika bakutaddeko envumbo ebintu ebyo babikwata bikomawo ddala mu butuufu mu mikono gy'abantu babiza mu mikono gy'abali abantu beeri kitya eri gyoba wabiteeka anti kyeŋŋamba kati mbuwe kyobola kiba kirungi nga ndi mu Amerika abali mu kukola mu gavumenti ez'enjawulo nti bwaba babbaga sente z'omuwa omusolo bazimbemu ebintu muno mu ggwanga mwali nti bwetuuka nga gavumenti gyabadde akoleyo corruptions ebintu biba bisigala mu ggwanga ebyo naye gavumenti bwe corrupting ate nobanga oluusi ebivumbo bazikolerako mu Amerika ate Amerika kati banatuliza buloka zewazimbamu bannange mususuta embeera y'ababbi owaye corruption omanyi corruption kitegeeza ate badde gavumenti ekola etya kwekugwa nesaanawo they fall temususutanga babbi temususutanga bintu bya kisiru gavumenti bwekola pusinga. Do you know what is collapsing? They fall. Hey, bagwa. But dictator bonna asobola okubanga w'amaanyi nnyo ekitagambika naye oba ku musana oba ku nkuba essaawa yonna abajjaggwa. Ogala Africans kinagirako nti ekolima nnyo okusinga okutaking action. Abo tuvaako awo Sauda Madada General n'abalala bonna baleeteddwa mu kooti olunaku lw'eggulu lwakuba nti ekyembi Sauda Madada yabadde mu mbeera mbi era yadde asesema omusaayi. Omulamuzi n'asalawo mu kitiibwa kye n'agamba omuntu ono musiko mumutwaleko mu ddwaliro. Naye Sauda Madada baamuleese nga si oli si yali omunene obulungi ng'ayebye bwaki va ku kintu kukomera naye alowooza ekkomera linyiga teri kkomera linyiga gwe njagala ombuulire Palaso baamusibira mu Amerika lwaki teyavaayo ng'ayebye bwati ekyoza ekkomera terinyiga bano batemu butemu naawe layini gwe wano kasita oba ng'oli mu nsonga za byabufuzi bw'okwatibwa anaddala abo abantu abali ku ba icons muganda wange abo abaana mu makomera tebaliyo nti balya mmere abo abantu babakuba abo abantu babayisa mu mbeera embi bw'osobola okwewuunya omusajja nga Sebuufu ekiwago kyalina ne braveness ye omusajja najja mu kamera n'akaabirawo amaziga. Omanyi kye bayita omusajja okukaaba wali okaabyeko amaziga nga ekikaabya nga kale oba bakkubye jjo naye nojja leero ng'ekikaabya kujjukira ekyakutuukuseeko jjo. Kati abo abantu babonaabona abo abantu baba mu makomera n'afa tomanyi kye baamukoze. So kati bw'olaba Madada nga ayebye tolowooza mbu ayebye lwa mirembe babakuba babakola ebikolwa byonna ebibamalako emirembe atuuke yenyiwe agamba nze nkyusa. Ekyo bayita gavumenti ey'omuyeekera tewaba kuteesa kyogamba tebabeera mu kkomera nga bologa ng'omusibe yabbye enkoko. Kambuuze kamera yeena ekoma wano okufefeka terambula negendako mu kkomera ate bakkirizaayo kamera ssebo ng'olimu n'amawulire tebakkirizayo ssebo. Kati kankuwa ebifo ekintu kino mwakikwata teri wa mawulire akkirizibwa mu ddwaliro okukwatayo ebifaananyi
owulira okujjako ng'omunene mu gavumenti yakututte Minisita Mayanja ngenze naye oya nzikirizibwa oyingira ne kamera Ministry ya Health bwebeza okulambula eddwaliro Prime Minister Nabbanja agenda kulambula eddwaliro owuliriza bulungi oyo nzikirizibwa naye gwe tugeze nti emmotoka y'amagye ekutomedde nkugoberedde mu ndabe bufune kibofunye mu ddwaliro tebanzikiriza okiwulidde ekyo emmotoka yani tugeze y'amagye ekutomedde kuba nali nalindondoddeko emmotoka y'amagye yatomera omuntu ne tugala tugende tukwate tulabe bwayisiddwa ne bwali mu mbeera twasonga n'abamagye ate be bamukuuma oba batomera komanda bayiza okuba batomera komanda muntu wa bulijjo nga wa bulijjo kati nga bakuuma abamawulire baleke gendayo kati kyeggamba kati ebekkomera bw'oba omunene si yagenzeeyo n'ezo kamera era olaba n'ebifaananyi byolaba ebiraga eruzira be baba babikwata bo bennyini ekyo nkimanyi bulungi for security purpose kamera teyina yingira komera ekyo nkimanyi bulungi era n'eddwaliro ensonga nti kamera yo egenda kukwata ekintu ekitalina lagibwa mu bantu kitegedde oba kitegedde olowooza lwaki President Museveni bw'aba atambula kamera yo si yemukwata ku mukolo gwonna magye ge gamukwata nti waliwo ekitongole ky'amawulire ekyabwe kakati nno nammwe bannamawulire bakinnoomu era tomalanga gazunga n'otwala obukamera bwo wali ate ekyomukulembeze w'eggwanga we bali abamawulire aba stations ezenjawulonaye kaadi era oba nayo eyo ate kati kagerezemu katono kalwabanga bwe nyina kaadi y'amawulire eya station kati ate mu palamenti waliwo ne kaadi eyina ey'okubiri gye bakuwa ekulaga nti gwe osakira mu palamenti so bwe kityo bwe kiri kati nkugamba ekigambo kino ekyo gwe kyolabanga ki kamera eyo buli lwogikwata n'ogitunuza bwoti awantu waliwo ekifaananyi kyegenda okugjayo bannayuganda kye bajja olaba ekitali kituufu kyova olaba amawulire gajja ku TV nti owekitiibwa Bobi Wine abadde bwegiri ku NTV ne gajja bwe gajja bakulaga ayimiridde awantu wamu ng'ayimiridde ababuuza why blocking our way tebakulaga mbooko zikubiddwa abantu eno tebakulaga tiyaggaasi avuze tebakulaga bakwatwa iyi content yenna yenna bamuweerayeera ne baleeta okugjayo akafaananyi gwe olowooze nti Bobi Wine mukambwe nnyo baleeta kano nga afande mukiibi why you blocking my way why you blocking us ako neola ebirala birindirire ogenda biza ku ssimu yo ebituufu biri ku ssimu ebigenda ku TV ku radio station nga tulaga ebintu ebituufu mwe basajjamu ab'amativi mwetagana kukwata kusiba mayisa nga tubawa amawulire ne mugalina ne mugalaba bulungi gemugaagala kati okimanyi nti gana amawulire ffe ge tuwa abantu wano gali ku mutendera gwa nsi yonna n'okusinga amawulire ga TV y'eggwanga oba rediyo y'eggwanga gonna geegamu nedda ssebo for us we are speaking facts mazima ku mazima ate gali gabeeraki bulimba ku bulimba NTV akawungeezi oyo kutte nze ebyo siraba mawulire ga TV yadde rediyo biki nze mpuliriza BBC mpulira era kyova olaba ebiwulire ebimu obimbuuza owaayi ekyabakuza obadde nga sibimanyi BBC tebalanga mawulire ga kyabakuza njagala World News sebo njogera atya obimbuuza nnyo owaayi kakati ekyabakuza simanye nti essatu zaagi those are not World News twagala nti tsunami yakubye Haiti twagala nti Trump yadeployiza amagye Amerika yonna ekitabangawo twagala nti David Beckham kabaka yamunayitinze abugamanyi on news only let us go viral let us go worldwide see osegeera naye kati aga mawulire gammwe munnange era mukola amawulire kuba nsiwa amawulire kuba nze ndi musajja wa mazima nnyo nga bwe ngafunye waliwo engendo okugafuuwa abantu
Timani nga tusibula batulaba tugakudda ne program eri gyolonga nti ogenda kujja okwate ku yana nakubiddwa essimu nembuulirirwa okyatiisibwa naawe kirungi nnyo omuntu ng'owabulwa era nina abawabuzi bange mu nsonga ezimu newankubadde ensonga ezimu mu kuwabulwa waliwo z'oba olina olemezaako essira bato bange nkiddamu nkikkaatiriza nti baganda bange mwabali eyo bageto youth obudde bugenda tukule twetaaga aje kkula tukole ebintu ebituzimba haje kansooka embuuze sikikubuuza mu bubi but njagala kumanya gwe nga gwe bw'oba gwe oyinza kitwala otya aje okyayinza guno omulembe okuba n'omukazi n'omwana omuwala ng'omwagala naye akwagala n'omuleka waka n'omusibira mu nju n'ekkufulu osobola bw'oba nga wawasa nte kiddemu osobola bw'oba nga wawasa nte oba ng'olina embwayo yo ogisibiramu n'ebeeramu kati nze n'embwa yange omanyi nina embwa bagiyita Buddy n'embwa yange nze sigisibira mu nju era mbagamba mugiteeke ku lujjegere ebeerawo wabweru etiisetiise bano abayaya babwe emisana kati aje bw'otuukanga ku mbeera eba n'omuwala nga osobola omusibira mu nju n'oteekako kkufulu whether olina omukazi omulala oba tomulina manya eyo oyina mbuzi era ne Basudde yakyogerako n'agamba nti okwata mbuzi yo ggwe ng'oteeka eka kati okimanyi nti waliwo abasajja nga omukazi gw'alina nga si mukazi wabula mbuzi tosobola kukwata mwana wa muntu n'omusibira mu nju kumala lunaku lulamba mwafuluma talidde bw'anywa enjaga bw'anywa walagi ng'omuwala abikola kyogamba enjaga eyawula nti basajja be baginywa bokka bulijjo bwe mmanyi n'abakazi banywa enjaga oba amayirungi tekisoboka naawe male kugamba mmindi emindi yo abakyala twagibalekera kwe batava kaakati nno abakyala ku njaga bayiseewo n'amayirungi kati gwere mukazi goyinza kusanga agaya amayirungi n'omukwana kati kagambe kino nti omulenzi abeera awo nga ye mukazi we nga pulaani yaabwe yonna yonna ey'olunaku sikejo yaabwe eriko ebintu bino wammanga ekisooka olukya walagi ku makya nga batandise okusenya muti ku muti eyo njaga bakola ddi teri kukola kwegatta okwegatta kwekkola yabasiba mu nju nga beegatta omukulu bw'ofuluma omanyi ffe abasajja olaba ffe abasajja tulina ebitiibwa gwe nnyingira bwe neegatta bwefuluma neŋŋina byange nenyongerako omuti nenkomawo kati ku puroguramu ku sikeju yaffe kuliko walagi n'enjayo ey'okumu eyakapiiko kuliko n'amayirungi omukazi nga atudde awo mukyala we ng'oli amayirungi nga naye ali amayirungi ng'ate yasinga n'oli amangi bannange kati kankubuuliriryemukko muganda wange oba bato bange abali eyo bw'ofunanga omukazi bino ebiseera bino kweri Uganda ya 2000 but Uganda 2025 bw'ofunanga omukazi omugezese omugambe mukwano kansooke nkusibireko mu nju wano nzije omukazi ategeera so akikkiriza ategeera naye nga lwaki omusibiramu anti weewale muguwaddalu nti agenda tutoroka dduke bakukudduka naye essaawa yonna wayinza okugwawo akanyambirege oyina omukazi omulala nti oyina ebikyala byo kino bwe kigenda kino nga kijja kino bwe kigenda kino nga kijja
kakati ate bwe byesanga they collide ulaifuka mukitambuza bulungi tetukitambuza mu kusooka nti abantu babuulirira tetukitambuza bulungi life mbi naye ffe tugyekalubiriza nti aje omuvubuka wenna ng'oli musajja wa kiwago amaanyi g'omala ku mukyalo ono kansoke nkubuulira aje nti omukyala kye kimu ku bintu ebikyasinza okutula omusajja omukyala mu kutula omwami tamanyi na mwenge okwegatta okuyitirira ffe twasomanga batugamba batubuulirira kuva primary abstain from sex abstinence from sex nogamba kati omwana omuto ekimu kugambya sex kati abasajja gino emirembe sex bamufuula homework revision buli kaseera alaba awataateredde aterezeewo timani baneesa batutandikiraawo omulundi oguddako kino kankimaleyo nti bw'ofunanga omuwala ng'agwa mu categories ez'abawala bwe batyo ng'osobola ajo omusibira mu nju wali n'omugamba kanzije n'atayayaana n'okomalawo n'akwaniriza manya olina nkodomali kibula batulaba ababadde batulaba ku Lubalusewa TV salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale tulaba tuleeta bingi bannange tulina bingi this just a beginning okitegeera ne muganda wange aje memo producer wange man amalimo naye wali awo muganda wange swaba salaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh tuyanzo tulaba baganda bange mwebale nnyo weewaawo atukwebaza gwe najjo sinzira mbadde ntidde ntakyogera kigambo ekyo mu kamera weewaawo weewaawo tukwebaza wonna woosinziira mu nsi ez'enjawulo saako ne mu ggwanga lyettu Uganda. Akalowoozo akaleero bane tubeere bantu balamu eri bannaffe, tubeere abeesigika eri bannaffe. Mu nsi muno buli w'obeera nga munno gw'obeera naye omulyamu si kirungi enkya naawe Katonda alina kyakuteekedde. Bingi bye tukola mu nzikiza ne tulowooza tuli basita, tuli b'amaanyi tetujja kuvaawo, naye Mungu ali waggulu buli kimu akiraba, ate buli omu yamuteekera akadde ke. Ate ekirala buli omu alina baluyita ebiro bye. Abantu baba n'ebiro byabwe, era omuntu oba alina ebiro bye muleke tujje mu kamera omusajja nga akolima nnyo mukama ejja kubebala azaje Samuel waliwo Musaazi the White najja kubeerawo pola bonna ne Amalimo man amana gwe oyo mwana omulaba yali man amana big up nnyo musajja mujje mu kamera musajja akolimba ibanagende yakozeeko olutalo yesse. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.